byonna bye tukola obwesimbu kintu kikulu era omuntu atalina bwesimbu oba atali mwesimbu ebintu bye mu kkubo ne bw'aba ayiseewo bimala ne bigootaana. Mulaba bannaffe wano abayindi bagenda ewaabwe ne bamutikkira 40 feet n'agireeta wano nga tasasudde n'atunda ebintu by'abandi n'abizzaayo kyovola basobodde okukula n'okugenda mu maaso. Bannaffe wano bangi batuuka n'okugenda mu bbanka ne beewola ensimbi za bbanka ate bo kennyini ne batandika n'okubba ensimbi za bbanka naye ng'ate babba zaabwe. Kwewola beegayirira era bakaaba naye mu kusasula kibakaluubiriza okukwata ku kye balina basobole okusasula. Eyo nsonga ya bwesimbu. Omuntu atalina bwesimbu takula. Waliwo maneja omu yali ssenkulu wa kitongole ng'ayagala kulaba nakufuna baani bakulira mu bigere. N'ayita abakulira ebitongole mu kitongole kye, buli omu n'agenda ng'amuwa ensigo era n'abagamba nti ensigo y'omuntu eneesinga okumera obulungi yagenda okumuddira mu bigere kubanga anaaba alaze nti asobola okulabirira ebyo ebiteereddwa mu ngalo ze. Era bwe batyo buli omu ng'ayagala ekifo ne baddayo ne basimba ensigo. Wayita sabbiiti emu bbiri omwezi ne ababuuza bamuwe update. Abasinga ne bamugamba nti ensigo zaali zijjeeyo akatwe oluvannyuma lw'okuziteekako ebigimusa n'okuziteeka mu ttaka eddungi. Era yagenda ababuuza mpola mpola nga bwe bawa updates oba bwe bamubuulira wa we batuuse mu nsigo zaabwe. Naye mu abo mwalimu munnaffe omu bambi oba yayina kipali. Ensigo bwe yagiteekayo mu ttaka teyavaayo. Yakanyanga kulaba banne bagamba ebyabwe bikuze n'agamba oba nkole ntya naye nga ye tevaayo yakanya kufukirira nsigo. Ebiseera tebyalwa nga bituuka nga maneja abagamba senkulu abagamba nti enkya buli omu agenda kujja ne kyeyasimba. Abantu baleeta ebintu ebirabika obulungi, abantu baleeta ebintu ebifaanana obulungi, bonna nga basanyufu era ne batuula mu kifo ewakuŋŋaanirwa. Bw'abatunuulira buli omu ng'ayanjudde ekikye, munnaffe nga yeebwalabwala kyava ayogera amazima nti mu butuufu nze kye nasimba tekyamera naye nakifukirira ne nkirabirira. Kyava asiriikirira. Mu kusiriikirira kyava agamba bano bakubire ono ate ameza mu ngalo. Lwaki? N'alyoka abagamba amazima nti ensigo ze yabawa zaali nfumbe, zaali tezisobola kumera. Era ne yeewuunya nnyo bano abaameza ezaabwe baazijjawa. Kumbe kye baakola baagenda ne bafuna ensigo endala bo basobole okumeza naye ng'ensigo ze yali abawadde zaali nfumbe. Era tewaayita kiseera ono eyali omwesimbu n'asobola okukulembera banne kubanga yali alaze amazima. Ebintu byonna mu nsi bye tukola tetukola kuyitawo buyisi na kuweta makoona. Abavubuka ennaku zino baagala kuweta makoona oba abamu bakola kabandabe. Nedda, obwesimbu bwo mu bikolwa byo nga tolabika ne bw'oba olabika nga tolabwa ne bw'oba olabwa kintu kikulu ne mu mulimu gwo. Ku nkomerero oyinza okulowooza olyazaamaanya balala naye kino kankikubuulire weeryazaamaanya kubanga ekyo ky'oyonoona ky'okweka ky'obbirira ku nkomerero obba mulimu gwo. Kale mu buli kintu kyonna kye tukola obwesimbu kintu kikulu. Bannaffe abo abayindi kibayambye nnyo okukula obanga nabo bakuze nze nzikiriza nti naffe tusobola okukiyiga era ne tukola emirimu gyaffe ne gitambula bulungi. Naawe osobola.